Tunekibbata byemu kubisinza okwefuga obubaka bw'olwaleero. Mu Ekereziya Lutike Lubaga, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II asiimye abakulembeze ku mitendera gyonna olw'eddoboozi ery'omwanguka lye boogeza ku nsonga za Buganda. Mubaka bw'atisse Omulangira David Kintu Wasajja mu misa y'amazaalibwa g'omwana wa Katonda Kalema Kansinjo asiimye abakulembeze olw'obuteekutiira mu nsonga za Buganda wamu n'okuwabula n'okulwanirira eddembe ly'obuntu erityoboolwa. Empisa yaffe y'okutta n'okuzimba emikago twongere okuginyweza era tuvumirire nnyo abagiyisaamu amaaso abavumisa omukago era nga bagufudde obunafu. Tusiima nnyo emirimu egikolebwa abaweereza mu Bwakabaka omuli ab'ebika, ab'amasaza, bannaddiini, abaweereza e Bulange ne bammemba ba Paalamenti abava mu Buganda n'awalala entegeka ze bakoledde Obwakabaka ne Uganda era okwogera ku nsonga za Buganda nga tebeerya ntama ng'ate tekitegeeza kusosola mu mawanga wabula kukulaakulana kwa Buganda ne Uganda. Muzangoma era wabudde gavumenti yakola ekisoboka etaasa abalimi baganyulwe mu ntuuyo zaabwe ng'ebakwasizaako okufuna akatale akeegasa. Tumanyi nti abantu baffe balimye emmere nnyingi naddala kasooli mu nkuba etonnya mu kiseera kino. Tusuubira nga gavumenti eneeyamba abalimi okubadduukirira okufuna obutale n'ebbeeyi esaanira mu ntuuyo zaabwe ez'omulimi nawo baganyulwe mu maanyi gaabwe. Tubaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka ogujjudde emirembe n'okwefumiitiriza ku Buganda ey'enkya. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere alabudde ku bikolwa ebitali bya kisa ebyongedde okumaamira ensi eno naddala obuli bw'enguzi. Tusabire baganda baffe abali mu ntalo naddala abali mu nsi entukuvu tuleke kwefaako fekka nsangi zino. Tulaba ebiddiza eby'obugagga by'abamulekwa ne bannamwandu, tulaba obubbi n'obulyake mu ofiisi ezimu ebitongole eby'enjawulo, obubenje ku makubo gaffe luno egisinga bufa butava ku bannaffe nakwemalirira bifika. Ebisale by'entambula byalinnye, abaana baffe abato n'abakyala batulugunyizibwa. Minisita ombeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu mu gavumenti ya Uganda Oweekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo asabye abazadde okukuuma abaana baabwe butiribiri kyokka mu ngeri enjawulo n'abakuutira obutabajja mu masomero. Twebaza Omukama atusobozesezza okukola ebingi bitukoze. Scholarships omwaka oguwedde gavumenti yeegamba nti buli mwana asobola okusoma asome. Tulina loan scheme gwe tuwolera abayizi n'obusobozi obugenda okusoma nga bakola sciences naye nga tebalina ssente. Kyebuli njagala okujja mu Lubaga wano abamu abatalina kumanya ndoza tujja kujja ne MP nga maze omuwamu kaddoozi mumanye tusaba tutya scholarships ezo. Misa eno yeetabiddwamu abalangira n'abambejja Katikkiro Awummula Oweekitiibwa Joseph Mulwannyammuli Ssemwogerere n'ebikonge ebirala okuva mu Bwakabaka. Mu Lutikko ya St. Paul Namirembe mu Kampala naye okusabawo kw'amazaalibwa g'omulokozi kukulembeddwamu omulabirizi omujja Kitaffe mu Katonda Moses Banja ng'ayambibwako ddiini wa Lutikko Ssaalongo Jonathan Kisawuzi. Bw'abadde akulembeddemu okubuulira mu Lutikko Namirembe, omulabirizi Banja yennyamidde nnyo olw'enguzi esusse mu ggwanga lino ekibba ddagala mu malwaliro ne kiviirako ebyobulambi eggwanga okugootaana omuntu wa bulijjo n'afundikira nga yakoseddwa. Eddagala lye twandisanze nga malayo gaffe aga gavumenti oyinza okulinoonya mu malwaliro ago nga toyinza kuliraba. Era obuulirawo mu malwaliro ago gennyini mwe bakulagirira ogende egindi mwona ogende eyo ojja kusangayo eddagala era bw'otuuka eyo n'olisangayo naye ate n'olisangayo nga likuwanana olyandibadde obaolyawo ery'ensimbi entono oba ery'obwereere. Nafuna obuzibu bw'erinnyo neŋŋamba nti kangende bajjemu erinnyo lino era ne ŋŋenda mu ddwaliro e Mulago naye bwe natuuka eyo omusawo yambuuza wayiseeko ekasawo.
Omulabirizi Banja era mwennyamivu nti kaakano abavubuka basomyeko bangi okufuna emirimu balina kusooka kuwaayo kyoja mmiro ate nga n'abalemereddwa basazeewo okwesuwa amagengere n'abandi okukozesa ebiragalalagala. Njagala nnyo okubasaba bye tulabye kaakano bibeere ebigambo ebyokwongera okutubuulirira naffe bwe tulina okutambula. Oba toleetangako munno okwebaza oyinza obutalinda myaka 25 naye era munno okukuuma ne kuba mwaka gumu aba akoze omulimu munene. Kale nno abafumbo ekigambo ky'okwebaza kya bwa Katonda ate Katonda atwongereramu emikisa nga bannaffe bano bwe bakoze. Mukama yeebazibwe nnyo. Minisita ombeezi w'ebya tekinologiya mu gavumenti ya Uganda Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebugwawo nga naye yeetabye mu kusaba kuno mu bubaka bwe bwa Ssekukkulu y'omwaka guno alabudde Abakristaayo ne Bannayuganda bonna bakomye ebikola ebityobola ekitiibwa ky'ensi yaabwe nga bametta enziro eggwanga mu nsi z'ebweru. Naye tusaba Mukama abayambe omwaka guno omujja ebyo byonna tubirwanyise bigwewo, eggwanga lyaffe tulizimbe lisobole okutambula obulungi n'okugenda mu maaso. Eggwanga terijja kusobola kugenda mu maaso nga mulimu obuli bw'enguzi n'obubbi n'obutemu, tebijja kusobola kugenda mu maaso. N'olwekyo tubasaba tubakubiriza Katonda atubeere omwana nga bw'atuzaalibbwa yewe ebyo byonna ebibi tusobole okutambula mu mwaka ogujja nga mulungi. Ebyo nga biri bityo Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde mu kusaba okubadde ku kkanisa ya All Saints Nakasero n'ennyamira olw'omuwendo gw'abaana abawala abajjamu embuto ogweyongera ensangi zino. Ssabalabirizi Kazimba Mugalu agambye nti ebikolwa nga bino si bya bwa Katonda era bya butemu kubanga bifiiriza abaana omukisa ogw'okuzaalibwa n'okubeera abalamu, n'asaba abeenyigira mu muze guno bakyukire omutonzi waabwe. So we went there and no abortion. The statistics they give us every year in the whole world, there are 73 million abortions made, which means there are 200,000 abortions every day. I just imagine if Mary had made a decision of aborting. Can you just imagine? Just imagine. Ate mu misa enamuŋŋoona ku ekereesiya ey'aba Orthodox, Ssaabasumba w'aba Orthodox mu ggwanga Metropolitan Hieronymus Muzeeyi alabudde Bannayuganda batandise okwenyigira mu mize egy'enjawulo olw'embeera y'ensi banyigiriza ne batuusa ku kisenge nti kye bakola kyongera kutta ttaana ggwanga lyabwe. Ssaabasumba asinzidde mu kuyimba misa ey'amazaalibwa g'omulokozi n'agamba nti wadde nga Bannayuganda bali mu mbeera ey'okusoberwa erudda n'erudda basaana okubeera abagumiikiriza. Ekyo tekijjaawo bizibu byonna ebibeerawo mu nsi, naye kitujja mu mbeera erabika nti tekwatagana na biri Katonda by'ayagala. Ky'oba olaba nti ye agamba nti mugume, lwajja agamba nti mugume. Yafuna omubiri n'abeera kumpi naffe naye n'ayita mu bizibu by'ensi eyo, naye nga ye mulangira w'emirembe kuba yali ng'amanyi nti ye Katonda atali wamu na Katonda mu byonna byakola byalowooza ne byagamba. N'olwekyo obubaka bw'emirembe bwe tubaleetera leero kwenenya kuddira Mukama n'essuubi olitadde mu mikono gye. Ate ye omusumba w'abalokole ow'ekkanisa ya Victory Christian Church mu Ndeeba, Kampala, Apostle Dr. Joseph Serwadda yennyamidde olw'enguzi esusse mu ggwanga lino nga n'abagirya be bamu ku bakulembeze b'eggwanga. Nti ekyokutereeza Uganda mu bulyake ekyo kikyagaanyi. Kituufu Uganda kati bali akuzi abatukulembera babbi naddala ba minisita abo bo bakitutte wala bakwatiddwa mu misango egi. Omwaka guno tulaga amabaati ge babba, bakwatiddwa mu kubba ettaka n'ebirala ebiswaliza ddala. Tubasabira Katonda abataasa. Ate okuvaako e Masaka eyakalondebwa ku bwakamishona bwa Paalamenti era abadde akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye abazadde obutanyiigira wadde okukolimira abaana baabwe abawangaalira mu kibuga olw'obutaddaka kubayamba. N'agamba nti bandibangaye bamu ku bavubuka abangi ennyo mu kibuga muno abavundira mu makomera sinakindi nga battibwa. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde mu lutikko ekitovu mu misa ya Krismasi ne yeebaza nnyo omusumba Severus Jumba okulambula abasibe mu kkomera eri e Kalungu. N'agamba nti alambudde mu makomera mangi mu ggwanga nti naye abasibe abaliyo ng'okusinga bavubuka babadde bamugamba nti baabasiba naye abantu baabwe tebamanyi.
Oweekitiibwa Mpuuga agambye nti abamu ku basibe bano bafiirayo mu kkomera ne babaziika nti kuba enkola y'ekkomera eri nti omusibe bw'afa ne wayita ennaku 2 nga tewali bantu be bawondera ng'oyo bamuziikayo. Bamba omwena muganda oba omwana wo nga tomulaba tandula ebigere batuma bamunoonye oyinza okulowooza nti yakwetagasa omukulu kubanga ali mu kibuga yeyagala ali mu biiki naye nga alina okubamaze okukomera emyaka 3 abantu bangi bali mu makomera nga n'akutuaba tebamanyi. Omwami wa Ssaabasajja ow'e Buddu Pokino Judy Muleke asomye obubaka bwa Ssaabasajja obw'amazaalibwa. Ssaabasajja mwalagidde abantu be nti ebizibu n'obuwanguzi ebituukiddwako mu mwaka guno 2023 gubeere omusingi ogunaasobozesa okuyingira omwaka omujja. Buli kye tukoze ne bye tuteekateeka okukola nga bya bulungi bwa Buganda ne Uganda tubiremereko nga tulina essuubi ery'okuwangula. Tubakubiriza obutaggwaamu maanyi kubanga Katonda teyeerabira abalemera mu mazima n'obwenkanya. Misa y'amazaalibwa ekulembeddwamu omwepiskopi w'e Masaka Silverus Jumba ng'ayambibwako Vicar General w'essaza ly'e Masaka Musennyoli Dominico Sengooba wamu ne Cathedral Administrator era bwana mukulu wa Active Parish Father Andrew Kyamufumba. Omusumba Jumba agambye nti omulokozi azaaliddwa yekiwa mirembe n'asaba abakristu emirembe gitandikire mu bo mu maka mu bisomesa ne mu katabi. Tomusange Kayinja Saalongo wano ku Lutikko ekitovu. Ate okuvaako e Luweero, omukuumi w'obulabirizi bw'e Luweero kitaffe mu Katonda James William Ssabaggala mu bubaka bwe obw'amazaalibwa g'omulokozi akyomedde abakyala abajjamu embuto ate bwe gutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe ne bakitiza n'okujaguza n'abakuutira nti beddeko. Omusasi waffe Taaka Consolanta kaatuwa ebisingawo. Bishop James William Ssabaggala bino abyogeredde ku Lutikko ya St. Mark Cathedral e Luweero bw'abadde awo obubaka bwe obwa Christmas eri endiga za Katonda. Ono olubadde okulinnya ku kituuti avumiridde era n'alabula abakyala abagufudde omuze okufunanga embuto kyokka ne bamala ne bazijjamu ate bwe batuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo ne batinkiza n'ategeeza nti kino kikolwa kikyamu nnyo. After omusajja tunabakola ki kugattibwa twalifunye omulokozi lowooza nnyo ku lubuto lwayagala okujjamu kubanga oyinza okujjamu ekyomweru ekyo kisobola kukola ki. Bishop Ssabaggala n'abasajja tabatalizza kuba ono tabadde na bigambo biwoomu eri bataata abazaala abaana ate ne bamala ne babeegaana. Bishop abasabye okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Kiki ekibatambuza? Kiki ekibatambuza? N'ovaano n'odda wali n'ozaala abaana ate n'obeegaana. Mukama ababeere bannange. Omanyidde ku ki? Oba omwana oyo ate yalibeera eky'omuwendo mu makaago. Ate ye omusumba w'essaza lya Kasana Luweero mu Ekelezia Katolika kitaffe mu Katonda Lawrence Mukasa mu kitambiro kya mmisa kyakulembeddemu ku Lutikko ya Our Lady of Fatima mu Luweero avumiridde omululu n'obutayagaliza obweyongedde mu bantu ensangi zino ekiviiriddeko ebikolwa ng'ekibbattaka okweyongera mu Luweero. Yalete ku lunajja okututemera ekkubo naddala ekituusa ku birungi ebisingawo mu bulamu obutaggwaawo. Naffe buli omu okweyagaliza ekibanja kirimu ekitunda enfunda n'enfunda olabirira nga kubakunkulamu gwetemu nandibadde ali Katonda ddala naye kyobwakatonda yakyesibaako. Bannaddiini bano basabye abakristu okubeera abagumiikiriza wadde nga bayita mu kusoomoozebwa okusukkiridde nga banyweza okukkiriza kwabwe nga balina essuubi nti Katonda ali wamu nabo. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio ey'obujjajja nze Taaka Consolata ndi Luweero. Ate mu disitulikiti y'e Gomba obulabirizi bwa Central Buganda bulangiridde enteekateeka mu bukwataganidde n'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu mu baana n'abavubuka ekya Peyila Uganda okuzimba eddwaliro eddene wamu n'ettendekero ly'abasawo nga bino bigenda kuzimbibwa ku kitebe ky'obulabirizi obwo e Kasaka mu disitulikiti y'e Gomba. Omulabirizi wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Michael Bowa Sennabulya yalangiridde bino mu kusaba okwa Ssekukkulu okubadde e Kasaka mu Gomba.
Omulabirizi Michael Rubowa agambye nti mu nteekateeka eno obulabirizi buwadde ekitongole ekya Beira Uganda ettaka lya yiika 20 mu nkola ey'okupangisa oba liizi. Ekitongole ekyo kizimbeko eddwaliro eddene eriri ku mutendera gwa hospital ate n'ettendekero erinaabangulanga abasawo era enteekateeka zitambula bukwakku. Twawaddeyo ettaka kubanga ettaka lino liweebwayo abakristaayo baafana dda n'ettaka eryo kwe tuwa era kwe tuwadde Beira. In fact siffe tuwaayo ekkanisa ya Uganda kubanga yeevunaanyizibwa ettaka lyonna mu Uganda yonna ffe tubeereko nga batrustee. Kale n'obwetaavu twabulaba ne tuba nga twakwatagana ne Beira Uganda n'otegeeza nti bajje kuzimbako ettendekero ate oluvannyuma era bazimbe eddwaliro referral. Kale nno tusaba ekisa kya Katonda kibeerewo. Exiled Senegalese opposition figure Karim Wade, an ex-minister and the son of former head of state Abdoulaye Wade, Saturday said he had filed papers to contest presidential elections in February. Wade's Democratic Party had designated him as its candidate, but doubts had remained due to his sentencing to a jail term for corruption in 2015, 3 years after current President Macky Sall took office. Sall pardoned him in 2016 and Wade has been living in exile in Qatar. He said, "I am happy to announce that my candidacy for the presidential election on February 25th was submitted overnight," Wade said on X, formerly known as Twitter. Wade's criminal record had prevented him from standing in the 2019 election, which saw Sall re-elected. But in August, Parliament voted to restore the eligibility of Wade and another opposition figure, former Dakar Mayor Khalifa Sall, following President Macky Sall's initiation of a political dialogue that was boycotted by various opposition groups. Khalifa Sall, unrelated to the president, was imprisoned in 2017 and given a 5-year jail term for fraud, but released in 2019 after receiving a pardon like Wade. More than 200 candidates have filed papers to contest the presidential election in February 25th, 2024.